Akatiiro ke katiiza embwa n'eggumba, naye omusirisimbi asirisimba n'embwa ye tasuula ggumba. Kyokka nange munnabusiro w'ensuna lulimi ey'ekinini nkonkomadde bakira ku makooko, ntema n'enkooko era nga neebuuza kiddala kiki omusirisimbi atasirisimbya nsirimba jjano ekimutambuza ekiseza atyo ng'akutte n'obukumbyo. Emboozi eyo yandikubeerera ennyuvu wattu, naye nga by'owulidde mu yo bisooka na kukusabisa ggwata ly'amalombe olyoka obittaanye obinnyonnyola abantu. Kyokka bingi byesoogedde, naye empandiise ekitabo ekimanyiddwa nga Olasangeye gwe kyosaanye okuwagira ofuuke omuzira w'olulimi Oluganda asibiddwako omuge ogw'ensona lulimi ey'ekinini nga bano wammanga Ziwa Matini e Dubai, Mulangira Badiru Mutebi e Uganda, Omulongo Kato Bijumbuko Kajubi e Boston, Samuel Mutyaba e Boston, Kajaya Stephens e Uganda, Kawembu Kenneth Vincent United Kingdom, Kigundu Godfrey Uganda, Nakabenge Martha United Kingdom, Peromane Rosettenville, Najita Zulaika Uganda, Nantongo Shadia Dubai, Kawuya Kelvin Uganda, Sekaja Patrick Uganda, Kasoro Richard Vegeta Sabo Pretoria, Wasa Jedward Klazikulale Saudi Arabia, Ziwa Matini Namukisa awona ne Kango bwatyo yeyolese emirundi ebiri Ziwa Matini e Dubai wewa Naluze Flora e Kuwait, Jita Muhammad e Uganda, Sebaramu Kenneth mu Birunsubuga e Uganda. Gwosigaddeyo muve mu byabatugudde tajja muto wansi, muwoza kimu akasajja kwogera Oluganda naye ng'okakwatiddeko mu ngeri ki Oluganda okulutwala mu maaso. Yitira ku +27 81 008 22 59 owagire olulimi lwo n'emikwano gya Buganda mwena mwanirizibwa awangale kyokyo olusubi olusajja nantasibwa muge munnabusiro w'ensona lulimi nsudde olutembeeto.